A couple of months ago, my husband began putting a lock on his phone, carrying it everywhere. Even when he's going to shower, he'd go with it to the bathroom. That ended up driving me crazy. I couldn't understand why he would need to lock his phone like that. What was he hiding? So one morning, after church service, I grabbed his phone and unlocked it. The first thing I saw were text messages between him and his baby mother. They were in contact with each other for months, and I had no idea. On the messages, they were telling each other how much they loved and missed one another, calling each other baby, and all those things. There was no mention of his son all through that conversation. I confronted him about it, and he admitted that he messed up. He said that he was sorry, but I don't believe him. I think he's only saying sorry because he got caught. If I would have never found out, it could still be going on. So I also sent a message to his baby mother, explaining that I'm happy that they were able to reconnect again for the sake of his son, but I felt very disrespected by their conversations. There has been a lot of crying and screaming at each other after that, and the topic of divorce has been brought up on numerous occasions. I love my husband with all my heart. I don't want to get a divorce. I want to find a way for us to get along and get through this so that he doesn't feel as though he has to choose between his wife or his child. But I don't know how to do it anymore. Please advise. Muchala wuna ine kizibu akinyonyodde bulungi nti yafumbirwa omusajja alina omwana era n'amugamba munenzi naye okwana n'omukyala nzalira omwana agamba n'emabega kaawo omusajja atandika okubeera ng'essimu ye ng'erimu patani ez'amaanyi agizunza n'agizza eno nga ng'omo nnyo ne bw'abaanaaba ng'agenda nayo bawuliriza bu music nga bw'anaaba n'oluwa olwo tuva ku kyaki n'agireka awo n'enjigula ngendo tuuka nga munebadde beetenda bitole ne mama w'omwana ng'amugamba ngera bwamumisinga ng'amugamba ngera bwamusubwa ennyo munnange n'akatunda ne mugamba munebiki nebigenda mu maaso nang'aba nsonyiwe amazima amatuufu nasobya naye ngera bw'omanyi ne yeetonda awo naye singa saamukwata kitegeeza kyandigenze mu maaso nanyiiga nnyo n'omukyala ne muweereza message ne mugamba ku lw'omwana wammwe biki naye nze ndowooza tewampa kitiibwa era okuva olwo munnange wakaawo oluwenja tuyomba nnyo ne bwe tuyomba ateekawo ekigambo amaka nno gandikufa obufumbo bwandikufa agamba saagala mwami wange kubeera mu mbeera nti alina kulondawo ku bufumbo n'omwana we omwana we njagala abe ng'amwagala naye nkikwasaganye ntya kwampulira gakintuuse. Go to WhatsApp 0792102102. Call us in on 0393201001 0700201001. Abolgana myesu kama abatumije mbaniriza kirete mu Luganda mwaka omujja happy new year. Yes, happy new year. Era njagala kusokera ddala kwebaza Katonda ampa amagezi gano gembeera nti olumu manyi n'okugagabako eri abantu abalala naye ate nesimazaawo nensigala nga nkyalina gatambuza nempa buli ayita kale muwe kale nno n'omulundi guno njagala kusooka kwebaza maama olw'obumamaavu n'obusiru bw'olina n'ejjoogo ly'olina okujja okulipiranga essimu y'omusajja kyoba olina okumanya kireta mu Luganda telephone of private is telephone of private. Essimu y'omungalo ebeera ssimu ya mungalo. The issue is the guy is cheating. What does she do? That's the problem here. He's not cheating. He's not cheating because the mother of the child is the firstborn. If you understood the letter yagambye birite biri muna mwana conversations yarabye temwabadde muna mwana mulwadde omwana ali bulungi byabadde byabwe bali byabwe anti yamuzaala mu kirulike wayita wano wande kanze nanze oli mukyala we bwe wagenda okutuuka ng'ono alina mukyala we baawukananga ate singa baayawukana bandibadde beewaana just baafunamu obutakkaanya ne wajjawo akyakola akyalanobe kyoba olina okumanya nti mufumba babiri okuva ne leero era ebyo byokuddawo n'olyoka otandika okugamba mbu ate amuwaana nnyo amulowoozaako naye ekimugwanidde nga nawe bw'okyetaaga kiriya. ekituufu ekiro kirimu ekiti amako gaagala ejjo lyagala ate n'omwana okyagala muyingirira emboozi y'abana ababiri ekulaze bulungi nti tebali ku mwana eri ku bbo era naye ngenda kugamba ekintu kimu mufumba aba
babiri era sinakindi eri just bannaba kugamba nti waliyo nettu eddala wandibanga waliyo ettu omwana tebamuzaala omu alina okuzanya ne banne Maria tuwe ku ndowooza yo tasobola banna omwana balina omukeberakeberaku awo balabe omulamwa gunkwatako kojja woyakiri akasambatuko mukyala akola atya kale All right, let's get on to WhatsApp. Ekiri awo abo bavuma bulungi kojja mutya neeyo mukuliko omwaka iye baffe bwe tutyo kakati mama wange ekikulu kiri nti otegedde ekitambula nti balinamu engeri eyenjawulo bereviewinga bakolaganamu ensonga ekiri gyoli okusalawo osobola okubeera namba b okuba ne munno oba nenze kojja ate mbadde sitaavu olw'ensonga ono ya omusajja asula wano anti kyeŋŋamba nti bw'oba osobola okubeera ne munno kuba katanda bakitongoza butongoza naye bw'anaakitongoza ebifumbo ebiyungu bijja kukola kutya bijja kwawulwa kati bw'oba oli asobola okubeera ne munno kisigalemu bw'oba gwe banoomuze tebangattika They are even already married, you know. abafumbo bava ne byonna nebigedde bulungi bw'oba owulira nga gwe tosobola kuba na munno yamba ukyamuke bw'oba owulira nga osobola okigumikiza olaba nti banga totadde musobola kukibuukiramu wano funa bwekikwasaganya kojja n'abasajja nga batono Ani akulimba. Buli lunaku Monday to Friday.